mbajjukire nzije nampisa ebirango bameka abeeno egogonya abaagala okuyamba ebiina bye bubawa sente naye mumpite nja kujja naye wadde nga kiri bwe kityo obuvunaanyizibwa obukulu butandikira ku mmwe bannannyini bibiina mutereke sente ezibaluma temutereka sente zitabaluma buli lwotereka sente ezitakuluma togaggawala sifaayo oba kweri wamma teŋŋaana kula ati akazikiza eitala teŋŋaana naye ate yakugulira iphone kaakati kyembagamba bw'ogatta obwavu n'obwavu tofuna bugagga wabula olina kutereka ezo ezikuluma n'omulala n'atereka ezimuluma ne mugatta ezibaluma bwe mubala okugatta ezibaluma bwe mujja okugaggawala teri ayinza kugaggawala wabula nga ye ayise mu kwerumya buli nsimbi gye wejjako n'ogisiga ekuluma era bayibuli kyeva egamba nti abaasiga nga bakaaba bali kungula nga basanyuka era ensigo gye basiga emala kufa n'eryoka emeruka mu kanisa gyensabira kye bava batugamba tolirooza kuzuukira wabula ng'oyise mu kufa ne kristo yennyini yayita mu kufa n'alyoka azuukira ensimbi gy'osiga kkiriza esooka efe n'oluvannyuma eryoka emeruke kwemere mbasaba mutuwe akalulu munnange ono ye kansala kaddu Moses Kasule Luzi aboneyo kafesa kakati muto wange ono Michael maze naye ebbanga ekimbazisizza naye ebbanga kubanga ffembi tumanyi okukuuma omukwano abooluganda mbasaba mukuuma omukwano waliwo ekiseera ekijja okutuuka ng'akalulu kammwe sikyakaagala nga gampedde nga ne bwe muŋŋamba okkanti kambagamba sikyeyinza akalulu nja kuba sikeetaaga naye ne mu kiseera ekyo nja kwetaaga omukwano gwammwe n'okusinga bwe gwetaaga kati mubupa akalulu si mu nkola ey'okunsaasira naye mumpa akalulu mu nkola ey'okuntikka obuvunaanyizibwa ate nammwe bwe mukakasizza nti musobola temuwa bantu kubayambako tulonde magoola musajja watu talina mukyala ate afune ez'oggula ekikomando nedda ono kyabadde abuuza obuuziza ati munsonyiwe sisobola kuddamu kibuuzo ky'eggwanga nina omukyala simanyi obulamu bwabwe abatalina buli butya atandikira mu maka kakati ekyo mmwe mukyogedde ekyokubiri oyo magundi oyo gwe mugambye oyo gwogambye numa ekula bigulu takoowa mulindikula bigo namulindikula ekyasooka 216 n'ekimwongera 221 naye takoowa omusajja oyo alina omugongo omugumu n'olwekyo munkwatireko ku mulundi guno nti bwe tukuba omutwe n'ogubetenta tugubetente aleke kuddamu kututawaanya ate kambabuulire nze bwe nasoma mateeka ebbanga lyonna mbadde mu kuwolereza abantu abajoogebwa era Museveni ne mufuukira akayinja mu ngatto baasiba bensumulula ababbi b'ebibanja ne mbafuukira akayinja mu ngatto
be banyaga benwanirira nembataasa kyova olaba kyono omubbi w'ebibanja we waffe wali ekyengera yakusalawo n'agamba oyo anemesa omulimu gwenkola nange kanzije mulemese gwakola singamba muganda wange tojja kunsobola olaba Kagabo omusajja omutono wa kilo 5 yakulindigula ennume y'ekigo ewammwe gye bakuzaala gyogamba gye bakuzaala kale kitaawo gye yatuukira nti eri n'akulindigula okoma weebusiro ye wali ejirikiti so oyo naye nja kumusobola era naye akimanyi nti akalulu takalina bayidawe atambula agamba kimanyi tekaliyo naye nja kukabba ningamba sebo okabba okiise ekibanja kya Namwandu omanyi abadde asinga kubba bibanja bya bannamwandu naye njagala okuyozaawoyoza waliwo Namwandu ebulenga awe yamulabuukirira omusikazi yafiirwa n'agenda afumbirwayo yafumbayo emyezi egi Namwandu n'amugamba vva wano bwe baamubuuza owaayo kiki n'agamba omusajja bwegwala basente akokumukaamalusu naggwangu bwati neŋŋamba kumbe ekyo ekyamulemesa eddiya esente z'okukameeza zaabulankananga kati nawulira yafumbirwa ewaffe ekyengera kokonjeru ate naye yomukuba enajuna kuba naye asula mu lutobazi namuwolereza ne mulwanirira teyansiima kati anzijayo Museveni bw'anaasituka okuddamu okugoba ab'entobazi ani anaamulwanirira agikimba mu mugamba ajeyo empapula awandiika biveemu mugambe ekyo omulwanirizi tomugjayo kubanga naye namutaasa nolwekyo mikwano gyange ng'ovudde mu birala byonna bannange nze mbasinga kyensinga okwekakasa mbasinga obutubulamu mbasinga okutegeera omulimu guno kubanga Akimba bwe yawaaba omusango nga babidde Kagabo e Masaka baamuteeka mu kaguli ne bamugamba asome ekirayiro kye kati ensobi looya we gye yakola yali teyakimuvuunulidde mu Luganda ate nga mu tteeka omuntu atamanyi kusoma kiwandiiko mu lulimi mwe bakiwandiikidde ayogerwako nga illiterate atamanyi kusoma na kuwandiika era bwe kyamulema okusoma omusango ne bagugoba ati mbabuuza oyo yennyini eyalemwa okulayira ku bwa ssentebe bw'eggobola kubanga ekirayiro kyali mu Luzungu yagenda otukiikirira alayire mu Bungereza ku Paalamenti. Haji Kiyimba yata Solomoni mu kulayira. Solomoni afa mu kigaana bamuga atannafa. Solomoni afa bamuga atannafa. Kati olwaddako 2016 mu kulayira teyalinnyayo yalwalawo ate enkeera waalwo n'alayirira mu ofiisi mu Luganda. Ekyo tekitegeeza nti abatamanyi Luzungu tebaba bagezi. Omu ku bantu abasinga obugezi nga tamanyi Luzungu namubabuulidde maama. Naye nabagambye maama nga asobola okukiikirira abeebusiro mu Paalamenti. Mwe musobola omulonda nga mutegedde nga maze n'omulopa maze n'omulabisa nti Olungereza taluziga. Muyinza omulonda ngabo mutaagala kulonda maama nga olw'obutaziga Kingereza oba kitu. Bwe mutyo kabeere Haji Kiyimba temumulonda tamanyi Lungereza. Kabeere Manankali temumulonda naye talumanyi. Oyo Magundi ago ge mugambye. Waliwo amannya ge tutaagala kwonoonesa lulimi lwaffe. Kunaagala nnyo olw'ensi olulimi lwange bwakuubu ekisembayo. Segona mukodo tagaba.